Ampuliriza obumenyi bw'amateeka mu ggwanga Uganda bubukudde ejjembe. Tuze tubyogera enkya n'eggulo kakati nowulira ebigambo biibino ate mukwano gwange ebirala. Amasasi ganyoose owa security guard misana ttuku bw'alumbye omukyala abadde alina dipo eya bbaala oba eya bbiya n'amukulirawo amasasi agamusse kw'ossa abatuuze. Ebigambo bino bibaddewo misana tteke mukwano gwange ampuliriza era ngenda kubeera nga mbikuwa mu bujjuvu osobole okubeera ng'otegeera nti olwaleero kakati okuttibwa munnaye kafuuse kwangu nnyo. Oba oyagala oba toyagala buli muntu ojja kubeera ng'okifeesingako kubanga ffe tubyogera wano abalala ne balowooza nti tusaaga busaazi oba tetwagala bwagaza ensi yaffe. Eggwanga erya Amerika nga lyakamala okubeera nga likola alipoota namutayiika okulabula abantu baalyo bonna abeesomye okujja Uganda bano banze kulambula nze kukyala nze kulaba ku bantu bange ne bagaa nti mugende naye gye mulaga waliyo obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe. Kakati nno wulira ebigambo biibino mbadde nkoledde akatambi awo ne nkunyonyola ku nsonga ey'ekiwandiiko eggwanga lya Amerika kye lyafulumiza ku basitizenizi baalyo abamu nga balowooza nti tusaaga busaazi naye kakati ebigambo bino bizzeemu okukola ki mukwano gwange kubeera nga biyitingana. Kakati omukyalo ono amanyiddwa nga Kisangani abadde asangibwa wali eri Kasanda disitulikiti y'e Kasanda mukwano gwange. Jjukira nti ekitundu kino kyasola ku disitulikiti ey'e Mityana ne kifuuka disitulikiti eyeetongodde ey'e Kasanda. Omukyalo ono Kisangani munnange kigamba nti bambi mukazi wattu abutolese Kisangani abadde alina emyaka 35. Kakati security guard akolera company mayiddwa nga Aza Security Guard Company oba Aza Security Company. Aza Security Company ono yampakidde ebyasi ebimujje mu budde bw'atyo n'afiira kubanga kigamba nti ono yamukubye ku mutwe n'amukuba mu maaso n'amukuba ku mimwa n'amukuba mu nsingo n'ewalala amasasi gabadde mangi. Era mukwano gwange ampuliriza kigamba nti ono yazze n'abasajja abalala babiri ew'omukyalo ono waakolera. Kakati misana tteke nga abantu batudde bali mu kunywamu ne batandika okubasaba ssente kifuba nti tuwagala ssente mutuwe ssente era balumbye omukyalo ono direct ne bamugamba tuwe ssente ote n'essimu yo. Kakati omukyalo ono bambi mbugumu obw'ekitalo naga nti siwaayo kasente kange bannaye entuyana nyina ovunaanyizibwa nyina abaana essimu yange njagala. Kakati mukwano gwange ampuliriza abasajja batamanya ŋŋanda tebaabadde na kisa. Omukyalo ono bamukubiddewo amasasi era bwe gati agamutiddewo. Kigambibwa nti bino byonna byabadde wali eri mu katundu nga private security guard ono amaze okubeera nga akuba omuntu ono. Akatundu akamanyiddwa nga mukwano gwange ak'e Nalutuntu saabu kawunte. Abasajja bano kye baakoze ne badduka ne bayingira olusaalu ne beekwekoyo mu kitoogo ekiri mu kitundu ekimanyiddwa nga Enkandwa Kyannamugera Parish. Abantu bano gye beekukumye mu kitoogo. Kakati bino byonna byabaddewo nga bwe nkunyonyodde ku kaalo akamanyiddwa nga mukwano gwange Rutuntu Katoogo saabu kawunte Kyannamugera. Bino byonna byaberedde. Kakati omwogezi wa poliisi avuddeyo n'akakasa ensonga eno naga nti abantu bano twabakutte. Recho Kawala ye mwogezi wa poliisi sayidi eyo naga nti abantu bano bamaze dde okubeera nga bakwatibwa naye ekisinga okubeera nga kyennyamiza omusajja ono security guard yaduumidde ekibinja kino ekyassa omukyalo ono abadde alina waakolerera nga abatuuze bamumanyi bulungi nnyo ng'alina haji gwakolera mu maka ge nga gwakuuma. Kale wulira abadde akuuma ku maka ga muntu era nga bamuleeta nga security guard company eno ya Aza security company nga yemutwalawo n'abeera nga akuumewo omusajja ono haji era nga akuuma maka era nga bamwesiga nga boneekuba nti banne ewaguntu tulinawo omukuumi tubeere bagumu. Kakati omusajja ono kigambibwa nti y'omu ku beekobaanye ate n'ava ku mulimu gwe n'agenda anyagulule abantu. Bwe yamaze okubeera nga anyagulula abantu kigambibwa nti ono yadduse emisinde gyambwa n'addayo wali waakolera n'atuulawo. Kakati emmundu eno n'agisuula mu mmotoka n'agikweka naye okusinziira ku mwogezi wa poliisi sayidi yamanyiddwa nga Kawala Recho aga nti emmundu eno baamaze dde okubeera nga nayo bagikwata era yasangiddwa ekwekeddwa n'abasajja bana babiri nga beekwese mu lusaalu. Abatuuze be baabalonkome ne babaloopa nti waliwo abeekwese mu lusaalu. Kakati bamaze okubeera nga babaloopa poliisi negenda ng'ebalinnya amanda nebakwata ne boogera nti wadde ne security guard akola ewa haji. Kakati naye ne bamukwatirako mukwano gwange ampuliza naye ne bamuteeka munda naye ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa bino byonna biva ku ssente kubanga kiraga nti abantu bano tebalina ssente kubanga omuntu wajja emisana naga nti mpa ssente mumpe ssente. Abantu abatudde mu bbaana basaba ssente kitegeeza nti either omuntu ono mubbi oba akasente ke bafuna katono nnyo. Tujjukira omusajja eyakuba minisita eng'ola amasasi yafa aleekaana naga nti bannaye akasente batuwa katono ate nga tulina obuvunaanyizibwa ate nga tubanjira ebbanga ddene nga tetusasulwa. Kaakati nno ekifaananyi kino ekiragiddwa wano ku security guard yo n'akolera Aza Security Company ekyokubeera ng'emisana tteke
bagenda basaba abantu ssente bazibakande kiraga nti oba akasente ke bafuna nabo ka lusuluuju ka lubatu oba baluwawo kubeera nga basasulwa omwezi gwabwe mukwano gwange mpuliza ssente ne zijja leeti abantu bano nga bali mu mbeera embi era kakati nno kiviiddeko obumenyi bw'amateeka okubeera nga bweyongera mu ggwanga Uganda n'obuzzi bw'emisango okusinziira ku kansala ow'ekitundu kino amanyiddwa nga Katimbo akakasizza bino byonna ebyogera naga nti ibi bituufu naye njagala obbakakasa bino biwero fene waffe tuli bubi nnyo obumenyi bw'amateeka bususse nnyo mu sayidi eno ewaffe era obuzzi bw'emisango n'emmundu be baana baliwo abantu bakalakala n'emmundu misana ne bakuba abantu wadde ng'ebimu tebiyita mu mawulire naye ng'eno bibeerayo kansala Katimbo bw'atyo wannyonnyodde ensonga eno nayongera okubeera nga agikkatiza ne baga nti ffe twawulidde buwulizi kibwatuka naye ogenda okakkana nga tutuuseewo ng'omukyalo ono amaze okubeera ng'akubwa amasasi munnanga agamutiddewo nga tebalina na muntu gwe beebuzizaako eyo Uganda bw'eyimidde kubanga kati emisango mingi tuzze tugira victims bangi nga bwe tujja nga tubanyonnyola wano mukwano gwange waka waffe ow'olubeerera abantu abajja nga bati olunaku olw'eggulo nakoledde akatambi nega nti abasajja abasomaali omusajja yabalumbye ekiro ng'alina emmundu basitoola n'amenya oluggi lw'emmanju ono n'ayingira era mu kuyingira omusajja bamulabe yeekeja bw'ayambuka bw'afungula ebintu bw'abibikula kakati bano ne bazuuka ne babuuza oyagala ki kakati mu kubuuza ekibuuzo ekyo omusajja tebaamuzeemu ne bamukubirawo essasi ku mutwe bwe batyo mukwano gwange essasi eryo lyamutiddewo era ne mukyala we n'afuna obuzibu obwo mukwano gwange ampuliza kakati mukyala we yafunye obuzibu naye ne bamutwala mu ddwaliro Emmengo naye teyasobodde kubeera nga awona naye teyasobodde kubeera nga munanga ayamba bbaawe omukyala ono yasigadde afumbya myagi baamukubye essasi ku kibegabega kye ekya kkono era akyaliyo mu ddwaliro naye nga ye bbaawe yamaze okubeera nga afa naye ng'omuntu yabadde yabayingiridde era ng'anoonya ssente nga kiraga nti yazze nga muzigu nga mubbi mu nnyumba yaabwe kakati nno ensonga yemu efaanaganyeeko n'eno bano lwakuba nti bazze emisana mukwano gwange tebalina gwe beebuuzizaako ne basalawo okubeera nga balumba bulumbi nalo ne babba ssente ne batwala n'essimu ate nga n'omukyala ono bambi bamuseka mukyala amanyiddwa nga Kisangane yasobodde kubeera ng'asuumuka omumunanga enjege eno yafidde n'aleka abaana be abantu be kakati nomunanga olina okubeera nga okimanya yonna gy'oli nti ebintu bino bye tukugamba ku AKTV otimbe gaggadde nga vidiyo eno giwe ekigalo oba like naawe ompya munanga osubscribinge ku mukutu gwaffe okoonenekadde oyinza okuba nga oliwo ekasanda mitiyana ng'olowooza nti ebintu bino ebibeerawo by'obusamba tukubeera mu kibuga Kampala munnange n'ewammwe gyebiri okusinziira ku kansala Katimbo akakasizza nti embeera si nnungi mu kyalo eyo abantu battibwa abantu balumbibwa misana ne banyagululwa naye ng'obunyazi buno bwa mmundu kakati kitegeeza nti abakuumaddembe tubadde tujja tukola obutambi wano abapoliisi nga bakuba abantu security guards nga bakuba abantu abamajje nga bakuba abantu nakoledde akatami ne nti poliisi yakakasizza ne nti omusajja yamanyiddwa nga lawyer Ronnie Mukisa eyattibwa ekajjansi baga nti bino byalimu omupoliisi ate nga mukulu nga n'abantu bennyini abakwata emmundu okuba okutulisa omusajja ono baali basajja ba UPDF abawedde emirimu mukwano gwange okusinziira ku poliisi bwetu bye yakakasizza kakati no tetukyalina muntu gwe twesiga ali mu kitongole kikuumaddembe abasirikale abapoliisi abasirikale aba UPDF aba security guards bonna munnange kakati emmundu bazikozesa nga bwe baagala tetumanyi oba obutendeke bwabaggwamu tetumanyi oba ssente ze baleetera bino tetumanyi oba waliwo abatuma tetulina kye tumanyi naye tulaba bulabi nga mukwano gwange tuyongera kubeera nga tubuuza nti kakati oyo yafudde ani addako kyekibuuzo kyokka ekibeerawo mu ddiiro kakati mukwano gwange ampuliza nze AK Master ku lutimbe gagadula AKTV nobombe fidi nukusaba jiwe ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe tubeere nga tutambula nga ffenna mu waka waffe munanga tuteekayo obeere nga tomusubwa amawulire ne begabeeranga mabi ne begabeeranga malungi tugakutuusako n'obeera ng'ogategeera kubanga gabeera gali mu nsi yo obeere nga munnange tosigalira amabega ensi omanye bw'etambula I sign out for now tukwatagane mu wakaddako mukama kunkumire bye bye